Yes, nkulamusizaako nate webale kwekumira ku mayengo gano yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza. Nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okubeera nga otuninze amayengo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Julius Nabakooba ono yaliko speaker, spokesperson wa police ate era nga yasaavingako ekisanja nga Human MP mu Mityana district. Avuddeyo n'alangirira okuba ng'agenda kukomawo mu lwokaano. Kitegeeza ki? Joyce Baagala ebibye bibi. Azze naye nga determination yonna agitadde ku Joyce Baagala. Kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange yonna gy'oli. Gweyagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba okikoonako obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo omukwano gwange gwali eyampuliriza. Twalaba bulungi nnyo akalulu ak'omwaka giri egiyise emabega akaggwa 2021. Oluvannyuma lwa Julius Nabakooba okuvaayo n'aloopa mu kitongole eky'ebyokulonda mu Electoral Commission okubanga teyali mumativu n'ebyagenda mu maaso mu kalulu ak'Emityana. Era weekityo ekitongole ekya Electoral Commission kyasalawo akalulu kano kaddibwemu ng'ali ali mu lwokaano ne Joyce Baagala. Oluvannyuma lw'obutamatira Julius Nabakooba n'aloopa eri ekitongole ekya Electoral Commission ekiragira era akalulu kaddemu kakubwe. Kino nno kyakolebwa olw'ensonga nti ono Julius Nabakooba yali ajjidde mu kkaadi ya NRM era nga munnakibiina kya National Resistance Movement ekyali mu buyinza. Kati so amaanyi gye gaava n'obwangu obwakozesebwa okubanga akalulu kano kaddibwamu ndowooza naawe olaba gye gava, kubanga ekibiina ekiri mu buyinza kyali tekiyinza kukkiriza kifo ekyo kubanga kitwalibwawo ekito. Kyali kirina okuwadaawadako okulaba nga basigaza ekifo ekyo eky'Emityana gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati oluvannyuma akalulu okuddibwamu era kyalaga nga Joyce Baagala yali ajjidde ku kkaadi ya National Unity Platform. Abaana baamuyirawo omubiri n'abannansi ab'ekitundu ekyo baamuyirawo omubiri okusobola okulaba nga addamu afuna obuwanguzi bwe nga tebumuggyibwako mu ngalo. Naye ate oluvannyuma tugenze okulaba nga Joyce Baagala emirimu egyamutumwa egy'ekibiina ekyamuwa kkaadi si bwagitambuza. Era tulabyeko emabega nga Joyce Baagala akyankalanye n'ekibiina kye ekya National Unity Platform nga entabo eva ku ki? Entabo yava ku kugoba Mathias Mpuuga mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'okugoba Mpuuga nga waliwo ebitaagenda bulungi, nga waliwo conflicts eziri masekati ga Mpuuga ssaako n'ekibiina kya National Unity Platform. Tujjukira bulungi nnyo Mpuuga ekibiina kyamugoba oluvannyuma lw'okubba public funds miliyoni 5 ng'ali mu kakiiko aka Parliamentary Commissioners aho bagabanira akasiimo kaabwe. Oluvannyuma ekibiina kino kyakitegerako ekya National Unity Platform era ne kiragira Mpuuga akwate miliyoni ezo 5 azizzeeyo era yeetondere bannayuganda asigale ng'asaavinga omulimu gwe nga commissioner. Oluvannyuma Mpuuga yagaana n'asalawo yeezibika omusimbi guno n'essaawa zino ogumutawaanya. Mu kugoba Mpuuga, Mathias Mpuuga, bangi abaamweyungako nga bagamba bo bali mabega wa Mathias Mpuuga. Muno nno mwe mwali n'omukyalo ono Joyce Baagala. Kati tetumanyi lwaki yali abaakinga Mathias Mpuuga. Kakati byatandika ng'ebintu eby'okusaaga ng'era Mpuuga yeewulira eryanyi ng'alaga asobola okusigala ng'ayimiridde kyekimu era amasannyalaze agayina. Era kyekyaviirako n'ababaka abamu abaaterebuka omugoberera emabega, ekintu kye bejjusa essaawa zino. Kati nga Joyce Baagala kuba yamubaakinga nga tamanyi gye bigenda kuggweera. Kati ssaawa zino Mpuuga n'omuwa LC ku kyalo mu constituency ye ayinza obutabuwangulayo. Kakati nno kino kikanze ababaka abali babaakinze Mathias Mpuuga nga balowooza nti nno Mpuuga kaavuddeyo amasannyalaze bagenda bbeera nago era ne bakola n'ekibiina kyabwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Joyce Baagala bwe bamutabudde yavaayo n'alangira n'agamba ng'oluvannyuma ekibiina
atandise ofiiringa nti kyani mu makaadi y'ekibiina ekya Nuupu okujja nayo, naga ye teyeetaaga kaadi okuwangula constituency eyo, ye yennyini amala okuba nga abatuuze basobola okuba nga bamulonda. Kati wano omukyalo ono Judith Nabakooba w'aviiriddeyo n'agamba nze nalabye dda obunafu weakness n'ebituli ebiri ku ntebe ya Joyce Baagala, era n'agamba nti nno twalaba ekibaawo, avuddeyo n'agamba nti nno ngenda kuba nga nkomawo neesimbewo ku Joyce Baagala olw'ensonga nti nno biri ebyaliwo gwalinga omuyaga ogwali gukunta obukunsi okuba nga gwawa abantu bano opportunity okulaba nga bagenda mu bifo ebyo bataasobola kutuukiriza na mulamwa gwabyo. N'agamba ndowooza abatuuze bonna ku kitundu balabye enjawulo ebiseera bye nali nga nfuga n'ebiseera Joyce Baagala byabeereddewo, era bangi bantuukiridde nga basaba nkomewo bambuuza madaamu ki ekyabaawo, lwaki tokomawo mu race n'osobola okuba nga otuukiriza ebintu by'ekitundu. Avuddeyo n'agamba olw'okuba nga abantu bansabye kuba bamaze okulaba enkola ya Joyce Baagala engeri gy'atasobola tussa mu buvunaanyizibwa bwa bitundu ebyo, naga abansabye nkomewo era nange sigenda kwesigaliza, ngenda kuba nga nkomawo mbatuuseeko emirimu gya gavumenti sobole okuddaabulula ekitundu tukizze mu nkulaakulanya nga bwe kirina okubeera. Agambye ngenda kukomawo kuba bamaze okulaba enjawulo w'embeera ne wessiri engeri gye biba bifaanaganamu. Ono abadde Judith Nabakooba ng'awoomingira Joyce Baagala ku kifo kya Women MP e Mityana, era bwe njogerera Joyce Baagala kandibanga kaweddemu kubanga suubira n'ekibiina kye kyennyini kyamuvaamu dda, kati ye sigadde bunoomu bwa nnamunigina. Tunaalaba gye bunakkira, ffe tulindiridde mu kalulu ka 2026 bonna abajeemera ekibiina, katulabe ekibiina engeri gye kigenda obbalamulamu gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kutegeeza nti nno obadde ku Yugi Updates TV nga kusinziira okuba ng'otuwuliriza. Nosinzira okuba ng'otuliza gwe mukwano gwange ali eyo. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo gano. Nammwe abali ku mirwano wano e Kenya, Nairobi, mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Ngenda maaso n'okukubiriza gwe yenna ayagala otweyungako nti kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kusobola bulungi nnyo tufollowinga obeere ng'oli updated. Weekuumire ku nkola ey'okuba ng'omanyi buli ekigenda mu maaso, kubanga eggwanga lyaffe kati we lyatuuse tuli mu revolutionary periods. Kakati olina okimanya nti buli kigenda mu maaso olina okimanyaako, ebintu bireme kutomera butomezi bwotyo. Bwe kyoba okola genda bugenzi wansi awo osubscribinge ku Yugi Updates TV, ojja kuba ng'osobola otufollowinga, ate osubscribinga toyirabira kkoona mukadde. Akadde ako naggamba kajja kuyambako okuleetera notification message singa wabeerawo information eze obeere nga gwasooka okuba ng'ogimanya gwe mukwano gwange aliyo. Mbaagala nnyo, mbaagaliza weekend ennungi, mweraba.